Lwaki akazi baagala nnyo kakasa emikolo egyo? Si kukakasa naye ekyo ate kyali kisusse mu kukakasa. Ekyo bakiyita ekikwa. Ekisiraani okimanyi? Kati ekikwa kisukkako ku kisiraani. Aliko ekikwa. Ekifinyi. Baali bagenda mwanjula ebidaala byakomaawo. Ne babitimbulula. Era n'eri embaga omwana oyo simanyi oba yamala n'afuna omwami naye Mukama ateekwa kuba yali musabi nnyo. Ateekwa kuba yaddamu n'afuna. Kweyo embaga gye ndi kunyuma. Omwami yagaana okujja. Ate ye nno mbaga nga nze MC nga mmaze n'okwambala nga ne keeki weeri ne sawundi nga nnungi nga notimba baamaze. Nange kennyini nabimanyira ku venue nti omugole omwami yadduse taliiwo. Oyo abimanyi naawe. Keeki nadvaayo n'eddaala bwe riti. Naye nga keeki bwaguuga. Kati omwami yawansonga ki? Era naye ddogo. Okyalina obudde naye tugikwateko. Kuba kati twebuuza. Nkoze omukolo gwange. Nkimanyi nga 29 Novemba. N'okwanjula nze yayogera. Okwoyo. Nze yayogera okwanyula ne bampa n'embaga. Ne tusasula buli kimu kyonna nzeko omwogezi yali abanja. Lwaki? Kuba oli yali mukozi munnange. Asobola muga nti mpa ssente. Ye yali ampa kubolode yali ampadde omukolo guli. Kati ng'embaga ntaddemu obwa Sseruganda tukola wamu. Zaana mpaayo. Era saafuna. Wafuna keeki. Nze yaviramu naye navaawo n'eddala lya keeki eddamba. Ya keeki eddamba. Kati kati emikolo tugikolere nga abantu abasinga bajja emikolo ewaka. Kakati bafuna zigadeni zikati kwewala bintu ng'ebyo malogo. Kati eddogo lyabeerawo okuva edda. Eddogo kitundu ku bantu. Ate eddogo liririyo. Lya ddala. Yes. Nali nkozeeko omukolo ate gwe si gumu ebiri. Gyo giwerera ddala. Nga tulina okukyanga empombo. Ng'oluwombo lwa ssenga kati kano kankazeeri. Ze zino. Ono yesenga n'oluwombo lwe. Naye ng'omugole yakuwadde instruction. Omwami wange tali oluwombo lwa ssenga. Omugole omukyala? Yes. Ate nga ateesiga ssengaawe? Talulya. Kati ne wabaawo wano sister w'omugole. Eyafumbye oluwombo mu design y'emu ne luno. Kati senga bw'ajja bw'ati atandika oddusumulwa. Noono ng'akola kyekimu. Lugendera ku step y'emu. Kyakola? Noono kyakola. Bwe luba lutudde mu kibbo neno olina kuba mu kibbo. Kaakati gwe omwogezi obuvunaanyizibwa bwo bwakuwugula ssenga. Osooka omugjewo. Ate omugjewo alagewa. Oba omukoonako bw'oti n'akyuka ng'olina ky'omugamba. Ono n'alu. Kati senga n'eddakiika tewera agenda okudda bw'ati ng'olulwe luzze eno luno lwe luliwo. Agenda mu maaso n'akugabula nga luvuddewo. Ekyo si gumu ebiri. Ekyo kyo nkirabye nnyo. Nja nakugamba omu ku gwe nakikola ali prominent kiba kikola bubi. Nja mukugamba ebweru wa kamera. Basenga balogera ddala. Stream Live Avenue bakutusaako endongo y'ebinyanya teri kuzikiza. Oh yeah. Anti endongo y'amazira ttone Saturday mwenda ogwokutaano nate tuzeeyo twambuze ekyengera ku summit mu ndongo y'ebinyanya teri kuzikiza disco mukaaga ezijjudde mu kifo kimu kugambye tuyingira leero tufuluma nkeera ku makya kati nno nga mwenda ogwokutaano endongo y'ebinyanya teri kuzikiza. Endongo y'ebinyanya teri kuzikiza. Tuwagidwa Movit, Hongo Animal Feeds, GTM Computers, Uganda Gold, Sabura Alcoholic Drink, omuchere gwa mujja tukole, Newman's obupanchi, Sofia Mouthwash, Mogo Border Loans, Light Forever Solar, Sabura Bingo, Dam Fashion, DJ Store, CBS FM at 30, Mazima Maize Millers, Chisoto Natural Bedroom Products, Ukende Farmer, BBS at 10. MTN. Together, we're unstoppable. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information
presented on this channel. Omuntu kyagenda okubeera akuutako bukuuzi kano ka Shalom oil ka size akokola bako ono Shalom Power bana abatatambula bulungi tasikuba saluti tukwesaka akanyo oje kasa ku package y'abagole nga buli mugole omusajja yenna gobogerwa wafunye ka Shalom Power wafunye ka Shalom oil wafunye ka 5 rounds and above tano kudda waggulu neiba yataasa bawulira bugombe so ene package y'abasajja akalakadde nako ne directing atomuleeta Ojolita direct kyayamba a controlling stimulation ba kibaita obuswandi nanga osobola okuwangala mu kisayo round esiko byaddakiika aga bwe gatawera nkudiza sente zo ameka eddakiika ana ngoguze direct wange kati omwana abandi oyo iyo bo mufudde ensolo nanti tebasinga okwagala be batugeya fete twagala kunywa bidagala ebyo naye bakazi fete twagalanga ko ku nsi kuno kera kunywa bidagala naye batugeya koga ka Shalom mbabali batugeya kali ka Shalom oil kabaka akakolera ddala mu size mu kikula ekiraga kakulaga omuntu kyagenda okubeera so mukube ku 0705 271973 abebweru munnaku 3 ng'ofunye product ebeetuuse bulungi nnyo eddagala ffe liyita ku airport twagamba terija ku airport liyitako bulungi nnyo tukozesa FedEx, DHL ne Posta Uganda so gula eddagala tube nga tukutereeza. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kasula ekigambo it is happening mwenye oli ku Shalom 256 era na subscribinga oli mu kusubwa munnange we are subscribing notification bell to get notified and every time that we upload yakanda bagusose yakava mu komera mayaka abantu afanye bazuukira eyafana azuukira abantu afanye bazuukira atia nawe kasku yakyaza omusajja omusumbu yafana azuukira okuva ku Aida twafunayo omulala tulo obulabwa yagana tunda yagana okuba ate babate yakubira wakasukwana akubira oje bamuleetaawo awo tayina kati kyatugamba aleka byanyumya tebyali nene bifaani yabitulaga ye nga yafa ddala baamutema omutwe guno n'azirika n'afa nsi yazirika n'azirise tumubala ng'afudde kuba ku nsi abataliiwo n'afa n'azuukira n'agenda n'agendako mu ggulu lunaku oba olwokumeka kuba wali tugamba ku lunaku olwokusatu kati wano yeddi ekinga okundewunyisa kwa abantu buli afa n'azuukira asobola kugamba geyena mulabi waliwo nyalaba abayimbi abali mu ggenda baserebu ba Uganda abali mu bayimba naawe yaka nabye gundi nendaba gundi nendaba gundi so yakanda bagusooka nze Shalom Haddad Kaweesi oli ku Shalom 256 lunaku lwanjawulo tulina abasanga janti zonto yes nagali erya mbabali malise Oligino erya feri omusajja omu kubasinga otegeera obunyoba yabitulemedde oli bwanyumya nakati gwobitegeera otya ebintu by'obunyoba anti anyumya wendi kati ate gwawuliriza oyinza okwewungulamu nenze ddiro neewungula kati gwanyumya mba wendi ng'anyumya obunyoba ebintu ebyo nga ojje kuba nga fictional ebintu omubijjawo ebyo kwati si mwaka gumu 7 ojafunayo akadde okyaze saaba zonto atunyonyola ekiri mu bunyoba yakunyumiza sitole eyo yagendayo yabijjawa kuba nange banyumiza buki naye gwe ng'obitegeera nnyo kuba babinyumya wendi kyenkugambye buli lwanyumya gwe bigenda okutuukako eno nze nga mbaddewo olusozi firidanda saalaaya osozi olunyumira kati agenda obyogera nga wendi siyosa kati gwe osobola okubeera bize n'otawuliriza katola nti nze mba nina okuba attentive nnyo buli lunaku onakyo musookoddemu oyo kaani azze bwakuba engoma z'obwakabaka tebaziyita ngoma nyumirwa nnyo obunyoba kati mwatuyamba mubeera ku TikTok okwo n'olaba nendaba naye nga mba nninze paati obuulireko ki ekikunyumiramu obunyoba mumukola mu lulimi lwammwe olwo eno mu Buganda luba lumukola abantu mwagala byakumukola bine ekigambo kyeboogera nogamba kinayogedde kyonoonya omuntu ng'akugamba nyumirwa obunombuuza nze njagala nnyo obunyoba obwo nanti naye nenkubuuza ki kyennyini kyofunamu kyoyigamu bye mwogera ebyo eno mulamaffe Oluganda
minenge ndubunda mugira nyomugira so tulina embabali Mariceli kati mu luzungu abeera Marcelino yegwe Marcelino eka kati andi ffe twakulira nnyo sajja kubanga akapiira oyo twakulira mu kyalo twalwawo tegera amanya gaffe mu luzungu wakulanga primary wandika Mariceli nakati n'ebiwandiiko byonna gegali kubanga by the time lwe nategeerera nti ye Marcelino nga bwenkyusa ate nina okuddayo kuva ku Piero byonna obikyusa nkyusa ate obudde tebuliiwo erinnya baligabirako ebirabo nti oba olina erinnya eryakabishalomu timwina we musimba ne mufuna ebirabo ffe nga tetufuna wali amanya akayama amagaya okiwulidde ero lyakika kati gwe Shalom linnya ddungi babasimbyawo ne babagabira ebirabo agafe gangu ofuna visa tufika Shalom okay Marcelino yes what's your name once again Mariceli andi kati ate bwe limukalubiriza takumalirako budde okay nakonamu naga yo Shalom what you going to do show money nano kwekengera ngono mugezigezi so buli kimu kina advantage ne disadvantage ate no mbwe musiba kuitaliriwa okwo nemutemba be musi abogezi bo kumikolo nkolo bwe musi kati mwabwe bwe musibe mumanyi be babeera ku party graduation mbaga birthday parties enembaga konyi bana abo mabara aba chukube kati ffe tusala wonna nveeno mu bwogezi bw'oku mikolo kwanjula kukyala kuzza muzigo kasuze kati yakyakola ebintu ebyo nakamwala n'ogukola omukolo nga gwamalayo byonna okuva ku kyala paka kukuzza omuzigo nga byonna nze yabikola kati nenkuwa badde niggwe nenkuga nti okuzza omuzigo kwe kutya njagala nakiwulira neke mmanyi mukafiro akayimba mu bukuumi bw'omwana kukolibwa kulya mbuzi okulya embuzi mu bukuumi bw'omwana kitegeeza baba beebaza abazadde okuuma omwana oyo n'atalalanga n'atavaako omuteeka ye n'atava mu mbeera ey'obuto paka ng'afumbiddwa abaana abo bakyaliyo e Kampala gye bali naye tebakyazifunira wali babaayo naye muzitoloseza eno mu zihoteero zino si kyangu gitoloseza ku lunaku lwa mbaga kubanga Shalom olwaleero ne baba kutenda tosobola datinga muwala ne mbeera mu courtship paka ku mbaga nga tokwatanga ku kigambo tekisoboka kati kyekyo so luli omwana bamwogerezanga n'abeerawo nga tamanyi musajja ebbanga lyonna ne bagoberera emitendera paka ku lw'embaga lwe basooka era senga kyekyamutwalanga kubanga omwana oyo aba takikolangako era senga ng'avunaanyizibwa okukwata bw'ati senga ng'akola ki yakwatira eno bw'ati kuba omwana ono tamanyi bino byenjagala bw'obadde tomanyi nti nno senga ekyamutwalanga kugira kola kuba weritali anti kati omwana aba yeefunza ana omusajja kati anajjukira talina kyamanyi olwaleero mba kituli tugwa kati nga senga akwata ku neeno n'akuzza eno no n'akuzza eri n'omukuba n'amukuba naye aba kati omulenzi yaba amanyi omulenzi anti ye ffumu kasali wagala tekyetaaga kukola kibwa ate kola kikola naye naye bakojja nga bamuteekanga mukuba naye oluusi ayinza okuba takikolangako baabalenzi gyetwaliyo kubanga era bw'olina okikola ate be bawala ate be bakuuma okufa kati bw'ogenda kikola naawe weekanga naawe otandika ku olwo ate ne bagamba mbu omulenzi yasookanga kusenga namba wano okola bwoti okola bwoti ekyo tuli mu nazze kuno nti edde nnyo nga tewannajja ndwadde zino nga senga bw'alaga omuwala ekyateekangawo senga si mulenzi ayige kuyigiriza muwala we nti kyenkugamba kisoboka kikolebwa bwe kiti basitaffe nga banyumirwa kaakati ajjukira biseera ebyo tewaabangawo mataala gano mwe mukaba walidde tewali kamera bali mu kisenge kati ng'omwana naye waali awo waali alina okumugamba waliwo ne sound kati tusobola bikolera ano tetuli mu musomo gw'abasenga kwabira gw'abato n'abakulu be kati mulimu n'amaloboozi ago ne batendeka naye olwedde senga aba yamukwatako dde eno fe wano mu Buganda nazze kuno ng'omwana bw'aweza emyaka 12 ng'ava ewa kitaawe omuwala ng'ayolekera ewa sengaawo atuuka okutuuka okuzza omukono emabega
ng'ali wa ssengaawe. Atuuka okugenda mu mbeera yaffe ey'okukyalira ensiko gende wa Nakakande ng'ali wa ssengaawe. Senga amuteekateeka kubanga etwalinangawo ntegeka ziruyisaawo nti omwana akyasoma ng'omwana ku myaka 10 agenda mu ddya. Era nga omwana aweze emyaka 18 ng'akyali ku lujja adibye. Eyo ye Buganda eri eyedda oba Africa yaffe eyedda before bazungu nga tetunnabafuna civilization yonna. Kati omwana oyo teebereza ofumbiza omwana ku myaka 14. Aba yalinga muto nnyo balumba ati. Anti kasebbeere lyajjanga. Ati abafumbizanga abasajja ne yeekoona akagere. Eriyo yeekoona akagere atasobola kufuna lubuto. Abaza kasitaki ekyatwalanga omuwala mu bufumbo kuzaala. Balinga bato. Anti kyekyo kyova olaba nga tetukyasobola kuddayo kufuna bufumbo bubeerera myaka ne bajaguza 4, 5 nga tewabangawo kunoba. Nti olwedde Shalom ogenda funa omuwala nga yalaba dda. I know. Kati bambi musajja wattu otuukeyo oluusi nga Mukama yakugemulira. Olyawo bwotyo. Kakati ng'oluusi gye yayitako ewali misani Magaya nga ye yali bano bamukobbeeka. Kati atuuka tebambala pampa. Abeera awo ng'awulira takuwulira. Olwo atandise ekireetero omanyi abaana ngenda nti kunyumya mbuukabuuka naye ojja kuntegeera. Manyi lwaki abaana bejja ku mabeere ennaku zino? Omwana ayonka alivaako naye ejja ku bbeere. Bw'ayonkako amata g'ebbeere galimu sukaali ow'ekigero nga kya butonde. Kati ffe kye tukola tumukombya ku birala ebiwoomerera bino ebiri artificial gamba nga sukaali ono ow'amata mutabule biki bwe bityo. Kati agenda okudda ku bbeere teri kyawooma ng'awulira era amuluma bulumi ng'avaako. Naye luli ffe twayonkanga paka ku mwaka gumu kitundu. Myaka 3 myaka 2 akwenda naawe leka. Nze kati muto wange anzirako yavanga ku ssomero nga munyisaa 6 avuddeyo nayo kitegeza mama mwe yakola ensobi yalina okumuzzaako. Bamala okuzaala omulala ate onoolikayanira oti mama bw'aba lubuto lukomera mbu ojja ate kuyonka kuba luyi tegeza ojjako kati mama alayika yalwawo. Kati nekino bwe kiri omukyala atandika okugeraageranya ne bali abalala. Naye ono omwana yafumbirwa ku myaka 15 kale nga bw'aba aluddewo nnyo 16 atandise naawe Shalom. Talina kye yali alabye. Talina kwakugeraageranya era amanyi nakive nnyo okweyambulira omusajja omulala. Abaana abo baalagawa Mukama baalagawa. Mubalaludde social media butambi biki abaana kati olwedde essaawa eno baatututte omwana oludde waka daddy anti research ng'akka ku ssimu. Kati onoobeeraawo olabe byaliko ajja kukakana ng'ali mu birala agwa ku musomo ogibeera okwo ku TikTok ogiraba ogenda okwesanga omwana ebintu by'amanyi bisinga naawe muzaddewo. Kati ye tabbu kati tokyasobola sirowooza nti tukyasobola okuddayo ku originality nga bwe kyali. Ng'omwana omuwala amanyi kimu gyonna miso tagiruma oba mutono oba muto. Era ye ng'awulira nga kive nnyo omusajja omulala okulaba obwereere bwe. Olwaleero omukyala amukuba embaga kwane emmundu nga ku hotero kwali ayinako omusajja yeewungulamu bw'ati naawe taluumu endala gwolowooza agenze eri kwota kasana biki kumbe ali eno basunda bowa. Toseka si birungi abakazi si mikwano gyaffe. Nojja otuuka mu time ng'omwana first born nga baamufunira kwane emmundu nga si wuwo nga wamulala obanga olubuto yajja nalo. Kati luli tekyasobokanga era ekyaleetangawo embeera kyekyokuba nti gwe oli impotent. Awo tewabangawo kubuuza. Eddiini y'Obukatuliki ogimanyi? Si nnyo. Omulundi gumu oba ebiri giringanga oba oliawo 3 naye ogusinga obukulu gwe bayinza okugamba nti abo tubagattuludde kwe kubanga oli impotent. Ebirala biri sijja bigenda mu biringa ebirala 3 tegattulula. Era n'omala weekubise ekirayiro ky'embaga y'Abakatuliki ng'osaagirira ng'olowooza ojja kuddamu okuba ekirala toliddamu paka omu ku mmwe lwafa kubanga wagamba okufa kwe kuli twawula.
Kati ne buno obufumba abazadde omwana bwe yalinga agenda nga bamuvuma ekiro kyonna. Abamuvuma? Abavuma wakyaki? Okubuulirira mu Luganda kwe bayita okuvuma. Omwana agenda mu bufumbo. Mwe kemuyita akasiki kemukumira ku hotel nga wano we tuli. Ne tunywa ne tudigida. No, it's not the kasiki we are talking about mu culture yaffe. Ey'Obuganda. Akasiki ate kali ngenda kuba nga akusomesa. Era tukyetaaga abantu bangi abatamanyi. Kakati nazi kuno tewaliwo source of light ndala zonna ekiro. Nga tukuma kyoto oba omumuli. Omumuli ogumanyi n'ogumulisa. Basibe mmuli ne basiba ekiganda ky'emmuli bwe kiti. Kati ne bakoleeza eri. Wali olabyeko nga batta enswa z'ekiro. Kati bakuzaala wa Shalom. Daba byenkunyumiza. Bwe baba batta enswa z'ekiro ez'empawu oba ensejjere basiba emmuli akaganda tekiba kinene kinywa. Wabula ezo ze tuyita omanyi baawula Oluganda lulina ebigambo bingi naye nga buli kimu kina gye kitegeeza. Ekinywa kiba kinene. Akaganda katono. Kati ekiganda akaganda k'emmuli bwe kati. Kati ne bakasiba nga kawanvu. Kati okoleeza eri ku mitwe. Ewasemba. Kati n'omulisa wano ku nvubo. Kati enswa zijja wano olw'ekitangaala nga zigwa muli. Kati omumuli ogwo era gwasobolanga okukozesebwa okutuwa ekitangaala awaka. Edda nga tetunaba kuba na mafuta, tetunaba kuba na butaalo obwo byonna eyo tekinologi nga tannajja kutandika kufuna bugunjufu obwo busukka ku ekyo. Kati olw'okuba nti nno abantu tebaalinga bangi ojja ogenderera awantu awatali bantu bangi wabaawo empewo nnyingi. Baawo. Kakati ate n'enzimba teyali nnyo ya bigumu nnyo ng'empewo eyingira. Kati baayinanga okunoonya ki ekireeta ebbugumu nga Shalom muwere azaaliddwa. Kati nga wali ebbali bakumawa ekyoto. Era nga bateekako emiti gye tuyita ekyandibadde ebisiki. Wali baddeko ku lumbe. Ebisiki kati wano bateekako obusiki nga butono. Ne bakuma akoota ako. Ne katuwa bibiri ekitangaala n'ebbugumu mu nju wano awali akaana akawere ne Nakawere. Era wano obuliri bwa Nakawere bwe bayita akaali. Akaali. Bwe buliri bwa Nakawere. Ebbanga Nakawere lyamala nga tannaba kuddamu kwegatta lye bayita ekizadde. Wulira. Ontegedde? Kati ku kaali wano ebbanga lye yamalangawo lyabanga ennaku wakati w'omusanvu ne 10. Paka akalira bwe kakola ki? Bwe kavaako. Olwaleero omwana azaalibwa tannavaawo kalira nga tumulaba eri asaze ekkubo bamutambuza eri wano teyafulumanga. Nga tafuluma. Kati akasiki ako ke bakumye abantu bano ab'oku kitundu abaawulidde nti maama Shalom yazadde baakeeranga ku makya okujja nga baleese obusiki obwo obw'okukuma omuliro nga baleese eddagala. Kati tuyinza omanya nti senga waawali mukugu nnyo mu ddagala ly'ekyogero oyo yaleeta. Owaawali ayina enku najja nazo. Owaawana aleeseeyo kino tuleeseyo ebyenda bya Nakawere tumuleeteddeyo katooke. Bonna baakeeranga ku makya era nga bwe bakonkola ne babagule bane muli mutya kaasuze katya akaana. Ontegedde? Kaakati omwana oyo Mukama n'abayamba n'akula. Era bwe yabanga muwala nga baga nti tuzadde sukaali kubanga wano sukaali kyajja nga kya muwendo nnyo kuba tekyaliwo nga tutema bikajjo ne tubikoona bwe tuti ne tuyiwamu amazzi ne tufumba ne tunywa caayi. Kati sukaali bwe yajja kyalabika nga kya muwendo nnyo era nga bw'oba ogenda nno omwana mu maka g'aba Shalom olina okuleeta sukaali. Yazadde ka sukaali. Ekyo wekiva. Kakati ku tayimu y'omwana ono okugenda nti agenda kufumbirwa. Si kwanjula. Kufumbirwa. Kati okwanjula kwaggwa wano nkubuusizza tuli ku ki? Baddamu ne bakuma akasiki ke baakumanga muto. Wabula ku mulundi guno nga si kaakutuwa bbugumu wabula kukatuulako bwe tuti nga tukeetoolodde kubuulirirako mwana. Fenna bannakyalo. Bali abajja bonna abaaleeta obukuwa baaleeta ki bakomawo. Ekyogero abaakola ki? Kati olw'okuba ku mulundi guno omwana ono simu wa bulijjo mugole tumugjawo wano tumuteeka mu kisenge. Kyova owulira nti omugole bamufumbirira. Abeera mu kisenge. Kati ne baleeta omuzigo nga bagenda bamusiimula omubiri guno gugonde. Omuzigo Omuganda?
gutekwa kuba gwali muganda kubanga tetwayinawo bizigo bino oyiro wa mwono teyaliwo kati nga bamasagi ng'omubiri masagi zadda ogende ng'ogonze ng'ombiri kugonze si kugenda ng'ovulubanye muzigo bamala ne bagujjako naye omuzigo ogwo ekyago kugonza kuweweeza kakati omuzigo ogwo bwe gwasigalangawo baamusibirangako ku muzigo ogusigaddewo agenda nagwo ku lunaku lw'embaga naye ekiro kino twamaze dde ofuna ekigambo kasiki twatudde kyo kyazedda akasiki akakumwa mu buwere kati kazzeemu bukulu kati mu bukulu wano nga bagenda musibula bazzeemu bakakumi kati bw'obanga ate gwe okakumidde ku hotero wewe baakakumanga muwere okakumidde mu baraka kati kasuze katya bwe tumala wano ekiro kino okubuulirira kwe nagambye okuvuma abakulu abakyala naddala abakyala bavanga biki bigambo kyawo wavanga wano omwomu ng'ayingira mu kisenge yenga gyali kati nno kirabe kigenda okugenda kirye ku musajja emmere weewalanga nnyo okulya ku musajja emmere omumwa okanulira agagaasi ogenda twogezaako bagaye nti wava mu bantu abatali bategeevu togobanga abaana b'omusajja ebigambo ebyo nga bifumita ng'era muwala aba akaaba nga bimufumita mu matu muno kati buliro yabeeranga mu bufumbo nga biiriteetinga ne bikomawo kyovola bamaama baffe bajjajja baffe baakuŋŋaanyanga abaana b'ababaabwe baabimugamba ku lunaku lw'akasiki tolyanga ku musajja emmere toyisangamu abantu ba musajja amaaso tokola kino kati ngeri yajja nga wa bigambo byogi yoyagamba kati nno labwe omagula kyamaaso omusajja bamumagulira amaaso tomuddangamu bwayombanga butika amazzi mukamwa bwamala okusirika olwokoga wande tomuddamu ebyo byonna byayogerwanga kiro ekyo oyo n'afuluma omulala najja nawe n'omanya noga jajja Tereza yayingidde oyo mukambwe kati abantu ab'olwali n'abali gundi aboogera nga basaagirya baalingawo kuva dda era nga oyo kaamukuttemu ajja muwulira oyo naye n'amufumita ebigambo ebibye bafukirira bifukirire nga biyingirawa waleero tukola akasiki tekuli yadde abuulirira omwana gwe twandibuuliridde yasaana ate okubuulirira ffe kati goloza ki ekigenda obeera mu bufumbo jambiya nampi kati senga yasembayo najja okusaminga apo tusamalayi yonna nga mwana wange tugenda mu bufumbo tonswaza kansubire tewalalamba tewakola ki nti akakasoba ebintu kati senga omugamba amazima mbu kyakasenga kyanta tosobola omugamba sinnaba eyo ina kumugamba nesi naba kakati kumacha nga bucha bali abakeera okujja n'akasiki nga baleeso eddagala biki kati ku luno Shalom agenda okuwasa yasindika abanonye mukyala we okumutwala batandika omukolako baveene waffe bayina vva wammwe saidi y'omwana zaabaweereza kati bajja okugamba ekigambo kiri nti kaasuze katya kati olwokuba tetukyasobola kuleeta bisiki kuleeta ki tuleeta mafuta ne tuleeta sitaala luli twaleetanga n'akendo kana okamanyi akendo okamanyi kafano ne kugirako ne kana akapima okategedde kali kawujjo kano kekendo akasena ne babireeta n'amafuta kati tugenze twadivansinga ojja kwesanga nga abamu kasuze kati batwala sola kuleetiza bia zifiriji awo tewagendawo ebyo wano tuli ku macyanga bamunonye tutumye omugole waffe olwaleero mumunonye omutwala mu saaluuni jjukira era anyasula mu hoteri kasiki anyasula waabwe bayina ekigambo kasuze katya kyogererwa waka so si mu hoteri kale tusobola oga nti n'omuwala bamuzaala Masaka embaga eri Kampala tunamudduza tutya ne tufuna taata waali okumpi oba mwannyina naye nga maka oba kyengera oba wa naye nga maka si hotel olunaku lwakasuze katya omuwala talina ssula mu hotel ayina ssula waka oba wa mwannyina bwe wabanga ewaka eri mu kyalo wala oba wa taata wo muto oba kale oba wakojja kale tugambe naye nga nju kati ne bakeera ku makya ne bamunona akalombolombo ako ne kakola ki ne katuukirira jjukira nti okuwasa okwanjula mikolo gya buwangwa
wabula mu buwangwa mulimu kye tuyita obulombolombo obugobererwa nti okutuuma erinnya Kaweesi kya buwangwa naye mu kutuuma waliwo obulombolombo nti bakutuumira wansi wa kisasi ako ke kalombolombo ekisasi kyo kimanyi mazzi ga kisasi kinye kibundi kibanga jjoni bagenda kusekerera yaga amazzi ga kisasi kenzo kyayimba ekisasi olaba essubi bwe lijja we liti kunju wano wansi woyitanga olubalaza wano kati awo kyekisasi ekyo ogatumira omwana erinnya as a must oba mu buwangwa bwaffe n'abantu bakyabikola ebyo ati kyekyo katubisudde naye bitukosa erinnya bali kuweerereza ku ssimu wazadde mulenze ye Kaweesi kati faabe ye Nantongo faabe mwe mwetuumira songa jjajjawo omwana gwe kitaawo yavunaanyizibwa otuuma omwana we erinnya oba sengaawo agenda amutuuma erinnya kubanga singa si senga ye taata kati obagwa mu kubundi yeemu singa si senga ye taata agenda amutuuma erinnya singa teyali mukyala singa taata agenda amutuuma erinnya lya jjajjange ya Fasmas Ennyondo gwe anti kati yabamanyi alina okuzuukiza kye babaga nti okuzaala kuzuukira bazuukiza jjajjaawo ne bamubbula mu mwana woono ne bamuzza ati mu olwaleero kye mukoze jjajja ayinza okuba yalina emizeege yalina birubaale bye ne bwe batamutuumira era ajja kujja lubaale amunoonya kati fe olumufunanga omutwala wa musumba nga muge kaakati kitegeeza nti omukolo gw'embaga gusimbudde tumukimye mu saaluuni kati twatandikira okwanjula tewayagadde tandikira tujja kutuukayo oba mulundi omulala kati bamututte mu saaluuni bamukozeeko kati ffe mu kalicha yaffe tetwalinamu kyaki teyaliiwo bwe baamala ngera omusibi w'abagole yabangako ku kyalo bamumanyi mama fulo yasiba abagole nga bamutwala batimbye bulungi gomesi z'abamaama zaffe ze twatimbisanga n'ebimuli bulungi nnyo bino ebinoge ku ttale basimba ekidaala ne tukola ennyonjo ogimanyi eyo ngimanyi ente abagole kwe batuula nedda bannange nja kuswala bannange ennyonjo ye gazebo ati abagole kwe batuula ati ogambye entebe entebe nayo kirala entebe ennyonjo kyekino kyetuyitanga bonoga nti platform y'abagole abamanyi gazebo kwateeka entebe wansi abagole nti babagole tebaba wansi nga ffe basitukamukko kati eyo gye tuyita gazebo olwaleero ye nnyonjo kati ennyonjo eyo yakubibwanga na migogo bweti wakati ne tujjuzaawo ettaka anti tuli mu lujja lwa kitaawo gw'olina kuwasiza wa kitaawo nze omulenzi kyova olaba kati mulina ebintu byemulaba ne mubiyisaako amaaso ojja ogenderera ekkaadi eyita ku mbaga olaba oba Shalom yayita ennyumba y'omwami lwaki ayamba buyinza n'essanyu lingi bakuyita kubawo ku mbaga ya mutabani waabwe Kaweesi bagatta famire yaabwe n'eri ey'omuwala ayamba buyinza n'omwami Ssentongo Jonathan bayita n'essanyu lingi obeerewo ku mbaga y'abaana baabwe be bayita ate bajje ewuwo owasiza wa kitaawe embaga ebeera mu lujja twonoonya ebintu kati wokyo nenjukira bakojja bange embaga za kojja bange bonna twali wa jjajja basi nga bava eri gye bavudde kati olw'okuba nti olujja luba flat tulina okusitulawo kano babe raised bwe muntu alaba omugole kukuba emigogo egyo tugigatta bwe tuti tugikubamu emiti kane tujjuzaawo ettaka batuula kuli kati ne tutimba bulungi nnyo bwe tuti kati omugole bino ebyokugenda mu kkanisa oba mu kereziya bizze na muzungu yabireeta bwe mwamalanga omunona ne kaasuze katya wali byonna mubitaddeyo ne mumutwala ew'omusibi n'amala omusiba akagaali kaffe ne kaluma yatulanga kagaali omugole anti bwe kabaawo awo nno njogedde ku mirembe nga nako kazze ne bwe kaba tekannaba nga munoonya bwe mumutwalo baba bamwetikkanga ate nange batambulanga butambuzi nange simanyi naye njogere ku mirembe nga akagaali kakoze kazze ne bakatimba nako bulungi nani amugende mumuvuga olwo kagaali era omuvuzi w'abagole abaawo nga bamumanyi tasuula mugole oyo tasobola ne kasozi tamugjaako omugole asigala atudde nanyiga akagaali kati omugole yatuukanga lwaggulo
buzibe buwungeera bagendereranga nnyo omugole atuuke ng'obudde buzibye lwaki kyabanga kigenderere era nze nakolako omulimu gw'okkendeeza sitima ezimeeremu kubanga kati nze wenvubukidde nga sitima weeziri edda balina ekya giraasi ey'ekirawuli ekikabanga akawundo kibaako ekirawuli kati eno sitima nga mugikendeezaamuko omugole ayingire ne muddamu ne mugipika ng'atuuse ku nnyonjo kyabanga kigenderere nakyo kirimu amakulu nti Shalom ayinza okuba badde avuganya ku muwala gwendi mu kutwala kati agenda okwekanga bw'ati ga maama nfudde fulo bamututte omanyi nti oyinza okukola ensasa gaawo kati wano bwe yazimeerangamu n'asooka atuuka wali kati olw'okuba eri ali wala toba na budde bwetegere akulaba baki kakati ate bayinanga ebintu nga oba ye kopagaalo bakubanga omuwala nga muddugavu nga ggwe n'avaayo nga nsinga obweru bakubanga kopagaalo kati wayita ebbanga ery'okuva mu kisenge nga fulo gwe baawasa naye wali osobola okukola ensasa ge tebaba bazimeezaamu ettaala eyo kakati omuwala ono bamala omuwasa ne bamuleeta awaka ayina ennaku z'amala nga tannava mu kisenge nga tannalabwako ekyomwami we ekyo ate yandibadde mukyani kati luli edda olwo senga yajjiddeko senga ekimuleeta kukakasa nakuuma bulungi kyekiri kye wayimbye nti okulya embuzi mu bukumi bw'omwana senga yabangawo ng'agyesunga era yeeyalira wano wansi bwe ne badda ku kitanda amanyi n'okwamira n'okwamira okumanyi okuketta oli bubi wali oyizeeko wali oluddeko ku bayizzi kale baba bayiga bakola batya ng'embwa egoba balina kyebagaa kwata iyo wuyo kanye senga abawo ng'awagaye kyewandiŋŋambye senga abawo ng'awaga okozesa kyamulembe guno mu kijubu ne yabanga agamba awaga aweerera genda mu maaso mwana wange mwana wange kyekyo tomansa ogiwadde omuliro kasenga kyavanga mu mbeera kyabanga kiteeketeeke ekikujja mu mbeera bwe butamanya kigenda mu maaso okimanyi nti bwe bajjulira awo emmere ng'omanyi toliiko n'enjala tekuluma naye bagijjule ng'omanyi nti bagireeta gy'oli wano tandika okunyumya ng'ebigambo mbirinnyalinnya alusu ganneesomba kubanga olwedde obwongo bukoze eki omusiraamu wagambira ne bwe baswala erinde tumale okukola ki obwongo tebugenda kubaayo kati senga teyasobolanga kutaataagana kubanga akimanyi ekyamuleese akati bwe mumaliriza bw'aba omuwala nno tatawaanyizza kusenga kujja kwekwatiramu kye naggambye kakati ku makya olimu senga ali amanyi okwekwatiramu omwana yabizannyiddemu baga omanyi bamulerwa abazaazi so bamanyi omanyi nti bakuba abakazi mu ssanya eyo abagenza okuzaala kubanga bw'ogatta amagulu ogenda kutta omwana jukira aba avaayo bw'ati asoosa mutwe kati bw'ozza amagulu omutwe ogenda gunyiga jukira wano waliwo oba baziyita oba cervix oba bagayita batya amagumba ago wegeeyawula bwe gati omwana ayitewo kati buli lw'ogazza bw'oti gumba liri likwatawa mu bulago bwa mwana genda kufa kati bakuba ffe tetubeerayo naye tubimanyi bwe bitu bwe biba kati ne wano senga alina okukakasa nti omusajja tomunyigira mu magulu weete yeetaaye ojja kumutta omwana wabenye senga nga bintu nga byanyumanga kati ku makya bukedde eyawolomye kubanga wabaawo emiranga nadda tulindao ku makya tulindeko enkeera toloka olwa nti egenda wabaawo yayi wowe nfudde kati emiranga egyo gyonna senga ayina gipuluvinga ku makya bwe bazookuka yajja ku buliri n'ayalululako amasuuka gonna agabaddeko n'agazza bulungi awalaba alabe kweri yabaddeko oba nakuuma byoya byanswa lubaale nakuuma lubugo nga lubaale mubbe kati agenda olaba nga ekibambya kyasaze tegeeza nti yabaddeko era amasuuka ago senga agazingako
agenda nago olio wava n'embuzi ye olile wavanga obulogo n'embuzi ye agenda nayo ng'akaala era bamwaniriza n'emizire abantu bonna ku kyalo ne bamanya ewa Ssekyondo baakuuma omwana senga ze n'embuzi amakaago masufu senga abamuzira senga oyo va ku guno omulembe oguzzeemu ennyo embeera y'obutaagaliza ne bamulamu obutakwatagana n'abasenga b'abaana luli nga senga tayinaamu mwoyo ate gugenda butaagaliza mwana we ddya ddungi nti ataagenda amulogera okwo tebyabulangamu naye nga si bingi nga kati nti olwaleero oluwasa gwe Shalom nga mwannyoko batandikirawo okwewalala ne mukazi wo kati ebyo anaabikola atya kitandikirawo kakati ng'eyo embuzi esalibwa kujaganya naye erijjukira omuwala tannava mu kisenge akyaliyo kati balina okumukosa ekiro ekiddako mu biwundu babiddemu lwaki oyasanguza nnyo abanga kumakumakuka ekiro nga bamugamba ayo joking terera gwe atajjukira tolina kiwundu ate oba n'amaanyi awo jukalibya byaganye tulinde buke be bamanyi awo ebiddako gwe omukolo gwa senga yabakoze eki abagumaze kaakati edda nno va ku gino emyaka egisembedde emmanju nga tooyi yeesudde eri era omugole baamuzimbiranga akantu n'essanja olaba akakubo akakayita kakulage ntya oba kali akayitamu wakati kazimbe kali kati nga bakazimba n'essanja ebbali bwe bati paka ku tooyi nga lwaki omugole mwayitira omwo bw'aba agenda okweyamba era temumulabako tayimuyova mu kisenge temulaba ku mugole waffe ye kaakati olunaku lw'ova mu kisenge nga lutuuse era nagwo gwabanga mukolo Nazaala ajja alina okuwa mukazi wo Gomesi gye tuyita kade ey'okukoleramu emirimu maama wo yavunaanyizibwa okuwa mukyala wo olugoye olusooka maama wange nze omulenzi yavunaanyizibwa okuwa mukyala wo olugoye olusooka va ku luli lwe tumuwa okumuleeteramu zino ze tuteeka mu keesi ku kwanjula ezo zizo gwozigula naye wali nga amaze otuuka mu ddya olugoye olukola emirimu gye tuyita kade maama wange omulenzi gwe maama we gwe yawasizza yawa muwala we mukamwana olugoye olwo olwaleero oluba okuleeta omuwala tayagalirawo maama kati anaamuwa osanga munnange Nazaala osanga amalaalo gwe bwe nsanga ewamu amalaalo kikunyumira gwe lwaki owange oba omwagaliza agaawa kati nenyankizuula nti omukazi ono tayagala maama wange ate nze njagala nnyo maama kati nze naakwagala ntya olaba obufumbo bwe butandikiddewo otagala mu myezi 3 nga bwakatandika naye maama wange yakukola ki gw'osanze obusanza nze maama wange obutakwagala ate asobola oba omutuufu ayinza okuba teyakusiima kujja nze nennemezaamu ayinza okuba nga omanyi nti bwe tuwasa tukyusa attention yonna gye tubadde tuwa abantu baffe ne tugizza eno obwo bujja automatic nja kunyumiza lwaki mulamu tatera nnyo kwatagana na mukazi we mwannyoko kansooke nziguse wano ojjukira nno kuba omutwe gulimu gwetisse bingi kakati bw'amala omuwa taata ajja taatawo Sezaala atandika okuga nti alagira olwo maama wo ogenda obasalira eri gye bagenda otandika okulimira jjukira baakuwasiriza buwasiriza omuki toyina wuwo n'ennyumba wagizimba ku kibanja sayidi eri era bwe muva wano mu kidaala mwetoloola bwe muti ne mukwata akakuba akadde eno paka ku njuuyo era eri ku kibanja kya kitaawo era kitaawo avunaanyizibwa okusalirako w'otandika okulimira ne mukyala okuba kati okuze weeyawudde ku maka gano ofuuse musajja olwaleero bataata omutwalo bakyagutuwa okutuwasiza abaana abakyala bwebanga abakyabikola mukama mulungi abaabivaako oluusi ogenda okuwasa nga taata taliiwo nga bataata muto tebafaayo kirya taata takolagana mwana twambulya swaibu yali ayagala babbako bintu twambulya mwana oyo katajja kukikola kakati omuwala jjukira yajja n'omuzigo
gwe yaleeta ogwafika eri mukumugongo era wonna mukubeera mu kisenga ayongera okweboobeza buli misana wonna yeboobeza butuuka ekiro bamukwatako ng'ali soft naye bino okwata ku muwala alinga abadde abajja ng'akozesa landa mu bajjiro natanadde wagonda kati ebyo tebikola kati ye oil ono w'ekizungu etwale kusofteninga mibiri bo baali bakozesa muzigo ebagira buni kati omuzigo ogwo gulina okuddayo tegusigala eno ye naye Abaganda njogera nnyo ku nnono y'Abaganda kubanga nze mwenkulidde ate gy'emikolo gye nkola Abaganda baayinanga kye bakweka mu buli kintu okuzzaayo omuzigo gubeeranga mukolo naye nga gulina amakulu agalimu jjukira waamalanga okuyita emyezi gyayinza obanga omwezi gumu oba ebiri naye tegyasukkanga 3 akati bw'oba ozzaayo omuzigo bakutikka ne bakuwerekezaako balamu bo gwe ogula ebintu nze omulenzi kale katugeze nti otema emmere oba ttooke biki ebyo bwe bityo n'otikka mukyalawo addeyo ewaabwe azzaayo omuzigo guli naye ekikweke mu kuzzaayo omuzigo kukuloopa ewaabwe bwe ebintu twabirya musajja nno bannaayi sajja litaka Shalom Power teri kiriyo teri oba afuluuta amegeta amannyo musezi ewammwe era ebiseera ebisinga yaddangayo nga n'olubuto alufunye era balagireko bwereere baba bamulaba wanda yo yabuno abagira buli ng'olubuto oluto myezi gumu 2 bwe lukola amukowa bagala okwebaka wajja kubaayo ekiramu naye nga akakodya akakwekemu kuloopayo kuwa lipooti ali atya sajja nno bannaamusobola ku kaboozi taweera sajja mukambwe musajja akola bwati musajja kati ne bakuddamu buto okugaba bw'aba akola bwati muyiye booti kola booti ojja kumalako ebisobola okuba nga binogerwa na ddagala avaayo nalyo bakwatagana n'abakulu eno omwana waffe mutabani waffe ayinamu obuzibu bwe buti muwalaako bye yatugambye kisobola okuvaawo bwekiti nekiti ebyalemanga era byasobolanga okuvaako obufumbo okukola ki okufa naye nga kyabanga leya nga si kyajjenjeero nti obufumbo bwaganye era bwe wavangayo babayitanga babufumbo bwalema kakati mukuva eri kati ate omukolo weewunya ogusinga obunene guli wuwo ewange kati mukuva eri nga dda basobola okutikka emmere n'enkoko kulina okubaako seggwanga ekakasa nti bakutikkidde oli musajja kati waba tebakutikidde nga bakuloopye wala balesa akakanyumye ku positive side bakutikkidde kati oli musajja mekete ne bannyina abako ne bajja kati olwo omukolo gugenda okuba omunene ewuwo era emmere basula bagifumba bajjukira yakedde genda ku makya kati adde olw'eggulu ne basula nga bafumba okugabula kwonna kuba kwankeera kakati olwawuliddeko ekigambo kabbo ka muwala kati awo mukuzza omuzigo weewokka we tulina kabbo ka muwala wano ku kwanjula wano kino ekirabo kyolaba kye baleeta bakiyita akalabo akayiyize kirabo kya mugole si kabbo ka muwala era aboogezi olumu bakola ensobi naddala abatali batendeke fuuka baluŋŋamya kati olwaki kabbo ka muwala nti mukwetikka wano agende yagenze yeetisse era n'okudda kabbo ka muwala kagenda keetisse kagenda kajjudde kadda kajjudde awo mukuzza omuzigo kati ne bafumba ekijjulo ekyo ab'esayidi yo weebali n'ab'esayidi y'omuwala bazze kati ku luno bali wuwo mu makaago tebali wa kitaawo bali wuwo era ekyo ekijjulo we kifumbirwa kifumba ne kiggwa bulungi era ne bagabula kati emitendera gy'okuwasa giweddeyo afimazeewo kati jjukira twabuuse eri kwanjula kati okwanjula
we wabeere nnyo ebikolwa bino bye wabadde oyagala amalogo naye eddakiika z'olina zikumala naye kye tuyinza kuleka ddogo liri mu kwanjula abantu bebaka waliwo ne Seka yagamba mbu tali omugenzi yali bwaffe Mityana Sekankata kati tali mpombo ya luwombo lwamuko kati ate nze sigenda kunyumiza ku luwombo luliba lwa lulala ngenda kunyumiza ku mukolo gwe nakola omuko omwami tazze ng'omuko tazze nga yekyanze nga nze kennyini nze nguliko nze nkola nange nenkola nga simanyi nti teyazze tokisobola kikkiriza nali ku sayidi ya waka ey'omuwala eri mwogezi munnange ajja tutegese bulungi awaka buli kimu omuwala agenda okuva yava awaka ku Lwakusatu ng'ebintu ebisinga biguliddwa era yayambako mu kubiteekateeka ebyo bitavunda bisali nnyanya bitali sukaali biki munnyo biki bino tanka byonna ebijja ebyo ebirabo ebikalu nga byonna biguliddwa ku Lwokutaano kati bino mbikuwa kuba namala nembifuna kubanga lwaki oganda ate nze mbinyumya kuba namala naye nembifuna naye ngenda kukulaga lwaki nali simanyi ku Lwokutaano buli kimu kyagulibwa ne kisabikibwa ng'ekirina okugulibwa ku makya kiri eki nyama payo tusobola gigula eyinza okufa ebijja kwonooneka ne basiba buli kirabo ne batikka box board neesula wali ng'erinze nze ku makya nze sisusa saawa 3 oba atuuse dda nga ndi ku mukolo mba ngenda kukola ku sayidi ya muwala kuba olina otuuka osooka ostadinga embeera tegeera ani alina olugezigezi naye bansonga nkulu omukolo gubaamu abantu b'olugezigezi ate nga tojja kumala gamukaayuukira mukulu mu family wali yasalawo gwe bawuliriramu kati okusooka tojja nno nga weeraga n'okujja ng'oli mukkakkamu osooka otuule wali ng'atabiriiko olabe ani ow'amampaati ani ow'olugezigezi ani ayina ommo byonna byonna n'obitegeera kikuyambako gwe omuluŋŋamya n'otegeera ono muzibu nina muhandolinga bwe nti oli ow'olugezigezi bwe mba ndeeta ekintu sikimuyisaamu kiyise n'alaba bulabi nga kiyiseewo kasita taata ne maama nabo babitegeerako ono tajja bitegeera bw'otyo byonna n'obitegeera akati sikulwise tayimu y'abako okujja nkubira omwogezi saagala kukozesa mannya kuba bajja kumanya nti naye era bajja mmanya naye kale kankireke nga sikyatudde kubanga n'okuba gwali wano mu kibuga gwali kibuli awo kaakati kumakya waayo oyimiridde otya omwogezi oba mumanyiganye naye mba temumanyiganye olunaku lugenda otutuuka olw'omukaaga prior wano ku Lwokuna oba Olwokutaano muba mwawuliziganyizaako n'omwogezi we ekikakata ku w'omulenzi okunoonya ali sayidi ya waka kuba y'oli abataata kati wakuwulizaako nemwogere nja kwanguwako nja tutuuka bwe nti abako mbasanga wano kati naawe bwe butuuka ssaawa nga 4 omukyekingako kuba basuubira 6 waayi muyimiridde muti abako tonnabafuna sinnabafuna naye we tusinkana wendi kale naffe no twetegeka aba bwe baba basoosewo dduwa basoosewo kusaba misa biki byo ne biggwa ne tusetinga ne tutuula kati wano twatuula ne ziwera 6 ogw'ettuntu gwe tubasuubirirako abako owaayo oyimiridde otya sinnabalaba banaatukozesa bubi omukolo oba banajja batya ate kaakati obudde bwe bunaaba bugenze zikoonya 8 jjukire nomutandika okwesooza abali awaka nabo tebatubazeemu magezi kati mukolo ogusaawa 6 saawa 8 zikoonya 9 kaakati ku 9 muganda w'omuko w'omwami ate twagala nnyo muyita mugole omwami tumuyita Kawasa muganda wa Kawasa n'omuntu omulala omu batuuka ku meeting point bagamba oli nti omwami yeesibidde mu nju tagenda kujja naye bazze n'emmotoka ezi gye balimu ey'obuyonjo n'eri ey'ebintu nga bazze waka we basinkana balyoke bajje tagenda kujja yeesibidde mu nju kye yakoze yasuze akuba essimu buli muntu gwe yali agambye mumuwerekerako yamukubidde
Tera tazze. Katukoze tutya. Jukire no mukola awaka guli guti. Masanale buli omu vibe eri waggulu. Kutedde akupe ennyimba. Ebintu bya mikolo kuba kweraga. Uwinyabo. Kati mvuga kanamba. Kakati. Esimu evuga. Teyavuga wange weewuunye. Yagenda buterevu wa mugolo omukyala. Why? Omwami yeewambi. Ali mu nnyumba era bwe yakuba esimu bano bamukubira ababiri yabaga muba mugenda ebintu bibyo nze sigenda nga ali mu nnyumba n'omwana kuba omukyala yali amuyinamu omwana omu nga alimu n'omwana nga bono akaana kajja kujja nako kyana ekikulu awo myaka 6 ku 10 awe watyo anyuma otambula naye mama yamuleka yajja kujja naye nga ali mu nnyumba. Omugolo manchi yamugamba mulamu we muyiye kyonna kye muyiye naye mujje. Gomanye ekikwa ogamba nti oyo ekidaala kyajjibwawo ng'omugole omwami tazze. Kati omwami nga awansonga ki? Tewali nze sigenda mbisazizzaamu oba mwagala mugende ebintu eryo si ddogo. Obadde omanyi nnyumya ku ki? Kati nze simanyi naye senga omuko taata ne mama bategedde n'omugole nti omwami aganye nti omugole tajja omwami tajja omugole adumidde oli omwogezi amugayo manyi mukole kyonna kye mukola naye mujje. Kati katumwa wange bamuyita omugole amutumye jukira gwoba otudde eno ekibeeze tubeeza ne katumwa ye coordinator w'omukolo era abantu balowooza ni katumwa gwa kuzina buzinga nzema bya kuzina awo ne betwachwana era bw'aba tamanyi omukolo gukuwabako yalina okugenda n'amanya ab'emmere bali redde wano okukola ki wajjuyisa ataddeyo owa keeki ageza katumwa w'amaanyi ku mukolo era alina okuba nga amanyi ye coordinator asobola okutomeza tonnayita basenga n'abaleeta katumwa nga tamanyi kyakola katumwa aba ku level ya mwogezi kuba abama alina fulo y'omukolo mu mutwe abakimanyi ekiddako tuba katumwa bamuyise nnyumba ngola mga waliwo abantu bali 20 n'okuyitamu abako bwe batuuka babawe kati yete yamanya ozo bati abako tebawera kuba tutera okikola mukola mutya ate kijja kuba kirala kino kiwambu abako nga tebawera muyiyayo abantu abalala kati tenti nze natwalako ogondi gukunyumiza lulala kuba gwo baatuwambira ddala ffe ate abako ffe be baawamba naye twatuuka nga tuli 15 nga tenti ya 50 katebereza muba mugenda tuula mu muti let's buy 35 ne batuweeyo abantu awo tujjule katumwa tamanyi ye kino naki baamuga atwala abantu abo ako batuuka obabawe nange tebaŋŋambye naye nkugeesenga taata maama n'omuko n'omukyala omuwala yennyini ayanjula nga bamubategedde nti omumala yafuna amaanyi agali emmere agoogera muganda wange bwe kibaako okukuswala waakiryo ga kaŋŋume munnange seekuluyise abako nga batuuka kati olinga omwogezi nga nkubira nga baba bazze tujja wano nga nyongezaamu tebannatuukawo mu paaking olwayo tuukawo mu paaking nga ababiri beegattako abiri baali bagwagwamu bafuusa 27 nga beegattako nga bayingira bajja nkulayini wali tusindika abawala ababalamba abasawo abasawo simanya abakebezi kagenderere bw'oba ogenda ku buko tulina okukwawula tubeere nga tukulaba tuga yeeyisiza bwatyo yeyazze n'abako teba decoration tuba tukwawula ku baawaka yoyo abokkodde ng'abako nno baatujjiridde jjukira ffena tuba mu maka kati tolaba nti bakakuteeka wano kanjawula mangu ku balala wali era abantu bwe baba mulowooza mbu baba babadecoratinga nedda mark ekwawula ku baawaka kati okole ebyassire nga bamanyi yajjidde mu bako abako yatabuse tomulabi bwakutte ekkanzu azitisse ku mwaggulu awe neenye by'omuziki bagasseeko abiri bali ku layini katumwa aleese abo benkugambye katumwa naye tamanyi babataddeko bayingidde abawala bajja bano bawa lipooti bagole abagenyi baffe tubaaniriza bulungi leka amakubo bazze mu nju kati kwaliko omuwala kubaagema
eyali amanyi omuko agamba Katumwa naye omuko simulabyeko oba tannatuuka koyo oli musiru kati gwe bayinza yingira nga tekuli muko gwe nawe olayika mulabika wagize ddoba akatabukidde awo kumba akawala kaali katuufu omuko teyali nga gwe bonobeera nga olina mukyalo naye nga kalamuko kakumanya afaana bwaki alina amamwa mu ndevu era oli bw'atunula wanagamba ow'endevu tabaddeeko aga oli musiru kumbe tali omukolo nga tugukola normale senga ngajja nga ku mukomo atekako ono muganda woli senga yajjayo brother nga yalina okuvaayo eno si firimu mukwano byekugamba bituufu nga bajjayo muko nga ye brother muteekako wali yonna kati omwogezi oli antumira Katumwa ebbaluwa eno entongole tetugenda gireeta koye ate lwaki ono Katumwa amubuuza ate mugirina byonna bibiri amba tetugenda gireeta kubanga yo ebe ino sayiningibwa wali kati ogisayininga nga ate wano tuli mu firimu kati ate kiba tetukoze makulu kuboko kwanjula kiba kitegeeza omuwala ono baba muwadde ono mulamu we kati yo baagireka ngamba tewali buzibu baba bagyerabidde nti abagina naye agambye bajja kugigira oba biki oba baaguze tateredde nze nendowooza baaguze enkyupule kuba gye ziri ku nassa kati oli omwogezi omutuufu bwagitunulako ajawula agenda ebbaluwa si oligino ey'emmengo sobola gitwala wali nja kuswala kati nze ekyo kye nalowooza omukolo gutambula bulungi nga omusajja yagula ebintu yagula ebintu ebiweesa ekitiibwa ekyo byotaga nti omugole omwami yekwese kuba teyafunye ebintu byatwala ku buko babiteekawo bulungi keeke ng'esalibwa buli kimu kyonna omukazi afuna amaanyi agazina ye nkugambye ekintu ng'olaba kittaggwe olina okunywera obadde kinaawe nze nakolako embaga naye ndigikunyumiza lula ewa pasita gye nali nkolera togiranga wantu wonna nga njinyumi bwe mbanga onziziza ogimbuuza nenjikunyumiza eyo naye eringa firimu kuba eyo ate abasinga era bagimanyi kubanga munange omukolo kaguggwa kakati bino byoddayo eri oyambale ojjukira ffe kati bw'oba oggyemu engoye osobola olumu okubaako byotadde mu nju wadde ebirala oba obirese mu mmotoka kati ogiraba otyo noneyo oba waleseyo eri oba shutikaaliyayo enosanga omuwala ali bbali eri ng'akaaba sawa ziringa mu emu kitundu bbiri kati tuuka awali oli ate madayenda mwogera omwogezi naye ne bwe mwogera mukama wange kajja nkutumiddeko ye ssentebe w'abalungamya mikolo ambuuza wali omugole sikitegeera ali wali akaaba bwe mubuuza taddamu oya nti tewakitegedde teyagambye nti omwami we tazze konza atya nti ate gwe muleese ya nti muganda wo ffe tetwamanya byaddako ku olwo naye twayagala nnyo tumanye ki ekyaddako ewaka after era oli munnange ye yakigoberera kuba yali ku sayidi y'omwami enkeera ng'omukolo gwaggwa nti buzibye kati enkeera omwami abuuza bano nga tetugenda omukolo teguliiyo ndaba nno bwantunuulire naye gwe nno abantu baloga bamwerabiza olunaku naye olumu siddogo kiki abika yanywa teyanywa omuntu egalya mu kisenge n'akubira n'amasidogo kyeryo ku makya abuuza enkeera abuuza banne kiki akubira mukyala we omukolo mwaguyimiriza naye nnyinza okukuwemula omukazi ku ssimu bw'ati kwe yali bw'ati yamugamba ogambye eki omukolo mwagujje tusimbula ssaawa meka mwakabala muwala kutondoka bw'ati ng'agwa wansi afeinting toyinza buta fainting ekisinga okwewuunyisa
obufumbo bwe bwako bagamba nti omuwala oluvannyuma bwe yaddayo ewabba yabeerawo omwezi ogwo n'agoba kugenda ebweru bw'obaggwa munnange oyinza okuwulira nga sineema naye ojja kulabayo mu komenti agamba nti ogwo omukolo nagumanye kuba gwali wano mu Kampala tegeeza omuntu basobola omumulogo omwami ne bakuggyako novaako ng'ekikuvuga si ye ggwe n'eddogo kyeri ngamba enyo simuyamba baali maliseeri anti kati ekiba kikugamba kyekyo ekiba kikuliko kati bwe kimala ne kikwamuka n'otandika okwebuuza ate etuggula wetumenya oluggi ate oluggi ogenda ddumenya otya kiba kikyakuliko ku lusala ne tukuza ne tukugjayo anti kati ze ŋŋoomi ezo z'owulira mugenda kukubagana ne kakati ow'omukolo gw'ogenda kulwana naye bulwanyi mumutwala ne mu kidaala ogenda mumukwatirirawo nampiimu bano ababiri okujja we baali basinkana bajja kubuuza mwogezi tukole tutya bo baali tebalina bumalirivu bukola ki bujja kati bakubira omuwala ye yagamba mukole kyonna kye mukola naye mulina okujja lwaki akazi baagala nnyo kakasa emikolo egyo si kukakasa naye ekyo ate kyali kisusse mu kukakasa ekyo bakiyita ekikwa ekisiraani okimanyi kati ekikwa kisukkako ku kisiraani aliko ekikwa ekifinyi baali bagenda mwanjula ebidaala byakomaawo ne babitimbulula era naye embaga omwana oyo simanyi oba yamala n'afuna omwami naye mukama ateekwa kuba yali musabi nnyo ateekwa okuba yaddamu n'afuna kweyo embaga gye ndi kunyuma omwami yagaana okujja ate ye nno mbaga nga nze MC nga mmaze n'okwambala nga ne keeki weeri ne sawundi nga nnungi nga notimba baamaze nange kenyini nabimanyira ku venue ti omugole omwami yadduse taliiwo oyo abimanyi naawe keeki nadvaayo neddaala bweriti naye nga keeki bwaguuga kati ennungi omwami yawa nsonga ki era naye ddogo okyalina obudde naye tugikwateko kuba kati kyetwebuuza nkoze omukolo gwange nkimanyi nga 29 Novemba n'okwanjula nze yayogera okwoyo nze yayogera okwanyula ne bampa n'embaga ne tusasula buli kimu kyonna nze nzekko omwogezi yali abanja lwaki kuba oli yali mukozi munnange asobola muga nti mpampa ssente ye yali ampa kuba olwedde yali ampadde omukolo guli kati ng'embaga ntaddemu obwa Sseruganda tukola wamu zaanampaayo era saafuna wafuna keeki nze nzekka yaviramu naye navaawo n'eddala lya keeki eddamba kati kati emikolo tugikolere nga abantu abasinga bajja emikolo ewaka kakati bafuna zigadeni zikati kwewala bintu ng'ebyo malogo kati eddogo lyabeerawo okuva edda eddogo kitundu ku bantu ate eddogo liririyo lya ddala yes nali nkozeeko omukolo ate gwe sigumu ebiri gyo giwerera ddala nga tulina okukyanga empombo ng'oluwombo lwa ssenga kati kano kankazeeri zezino no yesenga n'oluwombo lwe naye ng'omugole yakuwadde instruction omwami wange tali oluwombo lwa ssenga omugole omukyala yes ate nga ateesiga ssengaawe talulya kati ne wabaawo wano sisita w'omugole eyafumbye oluwombo mu design y'emu ne luno kati senga bw'ajja bw'ati atandika oddusumulwa noono ng'akola kyekimu lugendera ku siteepu y'emu kyakola noono kyakola bwe luba lutudde mu kibbo neno olina kuba mu kibbo kaakati gwe omwogezi obuvunaanyizibwa bwo bwakuwugula ssenga osooka omugjewo ate omugjewo alagewa oba omukoonako bw'oti n'akyuka ng'olina ky'omugamba ono n'alu kati senga n'eddakiika tewera agenda okudda bw'ati ng'olulwe luzze eno luno lwe luliwo agenda mu maaso n'akugabula nga luvuddewo ekyo si gumu ebiri ekyo kyo nkirabye nnyo 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 nja nakugamba omu ku gwe nakikola ali prominent kiba kikola bubi nja mukugamba ebweru wa kamera basenga balogera ddala kati obutaagaliza bwajja nnyo mu mitima gy'abantu
Kati okugeza Shalom oyina erinnya ne sente oyina tokiwakanya nja kukuba. Kati omwa gwe bwoba ogenda kwanjulwa mu family eri anyiga lwaki owo yagenze no owo lwaki yafunye oyo lwaki si wange. Jukira olugero lw'Abaganda lugamba teri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi ayagaliza zizaale birume byokka. Jukira buli lwezaala enduusi okukwala kwa kisibo oba kwa lugo. Kati ayagaliza ale birume byokka byokka ebitalina kyekyo byongerako teri ayagaliza era buli lwezaala enduusa kati wano naakusekera nenge ekiri munda akasajja kakutte najjolo bwe kati kagala jje kuyisaamu. Kati ekyo tetuyina bwe tujja gamba nti eddogo liriva litya mu mikolo kubanga emitima gy'abantu bwe giti ate buli bantu generation ezaalibwamu abantu bwe batyo paka. Kati kino kanki kugambe Shalom n'abalaba buli muntu gw'olaba ku nsi kuno asobola ozimba omutima. Ebituzimbya bye ebyenjawulo. Okimanyi nti essaati yeyo nnyinza ogyegomba n'enzimba omutima. N'ate eri agituno yaga nze banyambadde kyange engatto emmotoka ennyumba omulimu ekiki bingi ebizimbya kati birigwayo bitya kubanga emitima gino gizimbira ku level ez'enjawulo. Eri okimanyi nti Shalom ng'oli akusinga ng'avuga Benz lw'oguze nuwe empya eno mode empya okuva mu pulimo n'anyiiga naye ng'ate avuga Benz bwaga ono najjirira kati onajja naye nga ye avuga Benz nga eriko emabega Formatic oba Bluetech GLE 13,500 naye gwoguze nuwa 2,200 oba 2,400 olw'okuba ogiguze mbupya alaba omera nonno ndowooza olunaavaawo ng'oyingira olaba nti olaba n'akusinga nti akuloga. Okimanyi nti ne gw'osinga akuloga omanyi nti ne bwe muli ku level emu akuloga kati ogenda kwewala ddi eddogo. Okimanyi nti okuloga kwa layiso singa okuvumulwa eriyo abantu nga natural ewaabwe balogo ng'ajja kudda buzzi wa jjajjaawe aga Shalom alina kye yankoze naye jjajja simanyi nga jjajja si musawo nti wasabo naye ng'amanyi eddagala eriroga amuga yakoze atya bw'ati kanzije kazunzanjuki n'aginogana kabonaabona obuntu obulaba okunya ogenda obusuule mu mmotoka ye oba ku ntebe w'atuula alyoka azongana enseena ajja kugiwulira talibaako atuula nga talina noono mulogo talina na ssente zaawaddeyo wabula jjajjawe yagenze na kiro ya sukaali n'olyoka ozunga n'ogenda mu basumba baseeka paka jjajja mutuula ku nnyana mu kimu ssente gwe zoofulumya naye ng'oli kajja kiwulira ajja kundaba ffe tuzannya ffe abeegindi ate abantu beewaanira n'embika mu bitundu gye bava ekyo kazibu yakiyimba aga beewaanisa ekyalo gy'ava kikkangisa ebukana kateri mulogo yasalira muli ffe abaasala gundi twasala lwera nze ow'ekyaggwe ab'ebukunja bagamba ekiboga balogo okufa wa watali balogo ndagaawo omulogo ali mu Kampala wano omumanyi Kampala ali abalogo gemanyi eddogo eriri mu butale wano mu biki paaka ezo meat paaka biki olimanyi mulufula twala obudde ogendeyo mulufula omwo aye katoba namwe aba YouTube mwero na YouTube mulimu eddogo wuwi kati je emitima eddogo lwakuba nti mu mikolo kirabika nnyo nti tubeera mu mukolo gwa ssanyu ate n'aleetawo ekintu ekirala naye nga common kyekya bulijjo kyovola omuntu agamba bw'oba osaba saba nnyo bw'oba oli mulogo nyweza ki kubanga ensisi nnyangu ate ensisi nnungi ne gw'olaba ng'aseka ng'akutunuulidde mu maaso mutwalireko amaaso ng'azizze eno omutwe olabe ajjagira naye nga wano kati eddogo lino mu mikolo tojja kulijjamu lyeri eddogo ebbi kati eriyo eddogo eddungi mu mikolo era ate Shalom weewaddeyo kujja kwanjula mwannyinaze okukunyweza oleme kulaba nkana tukoze kibingi nalwaki oba ondoganga olwedde omuntu mwagala si kukuloga onywere lwaki onyweza anti kaakati k'okoze omukolo guno abagenda okwegomba ku mulimu gy'okolera abalabye omukolo buli muwala bw'alaba omukolo gwaga maama singa mbadde nze kati bw'omukwana aba alowooza
nayo jamu kolela kimu olaba boleka mwanyi naffe kyetuva tukusuulamu eddobo ne mu si mu bubi naye kunyweza ebyo byakolebwanga ova ku basenga bali be natandikiddeko bo bakikoleranga ddala nga bakikolera baana baabwe bansijja kulya luwombo lwamuko tujja funa mufumbi kakati tojja era kuwona wabula kyobeera ofuba ofune famire nga yo basiramu bannaddiini oba balokole oba baadiventi gye sibisuubira nnyo mu madiini galinga abiri genkakasa abalokole nga balokole n'abaadiventi nga abaadiventi baliiko baadiventi omwadiventi aba mwadiventi wali nnyo ku mwala omwadiventi kati teri muwala mwadiventi gw'okwana n'agaana tagaana naye kigambo jjamu akawale awo muganda nga okutuka wekka n'ogamba kanve ku mwana ono kanve ku night naye nga wano mukwano jangu mpa ku namba yo mujja kwogera naye ku meetinga nga wano ku hotelo mu meeting naye mbu jangu ekankoleyo ki mukadde w'ekkanisa alina okumanya kyala kwa musumba kajoba yakabuulira be bakyasinze okunyweza eddiini yaabwe tesagaasagana gumite abalokole bano mulimu ababa baagwa yaseeseetuka abalokole baggwa abamu bamagaya omwami omunywezaamu ko si mu bubi ate bwoba omuse munanga omunywezaamu naye ekintu ekyo kati luli lwe nagge lwe tuwugula olwassenga luba si lulungi olwo luba lulimu nakisasa genderera nnyo wali okigendereddeko abantu abasinga bwe bamala emikolo baawukana namugamba kale bakakola embaga nakisasa omanyi kitegeeza okusasisa ekintu kati bwe baba batadde mu luwombo olwo nakisasa kitegeeza mugenda kumaliriza omukolo mwesansule mwenna bwe muti okimanyi nti enkata eyeetikka ekita ya mutawaana nnyo singa omuntu omubi agikwatako kyayitamu ekita ky'omwenge naye enkata enzinga eyo gye bateekako era nze ne bagimpambirako ku mulyango ebyo bebazigwiranira bwe nzira ku muzindalo nnanga enkata yaffe ebuze nja kusaba avunaanyizibwa ku nkata bwe mubanga mmwe mwamutaddewo agibawe tukakase nti eri mu mikono miki eri ejja okwerwanyisa enkata tugirwanira biki nga yagenda okuloga kati baba gyagaza ki enkata kati enkata eyo tugitaasa ku babi kubanga oli bwagitwala nga mulogo mulungi n'enkya omugole agenda okudda oyinza okuba wasenguseewo omukolo guggwa ku lw'omukaaga omugole ngadda mmande asanga wavuddewo nga n'amasimu wagaggyeko mukwano eddogo teriringa ssaala lyo likolerawo instantly like Airtel money someone can send you honizi ekiro n'osula ku mbirigo essaala bwe tugisaba tuwunzika tugamba ayi mukama katonda tuddiremu essaala zaffe nga bw'oyagala singa ffe bwe tukola ki omulogo tali ku ekyo agambagirawo kati Shalom waatudde wabaala nnamira ogera akantu kansimbye nyabo bakuddusa ali mu ddwaliro twetaaga ssalawo busazi todda mbakambake waliwo ng'olwo kikukutte bulago kikutte windi pipes afudde atuuse ku ddwaliro ddogo liririyo ate abantu bangi bafa eddogo nga tebategedde nti baaloze namuloge awoza pressure emukubye tazze engulu kumbe oliwe yalingidde omwo bantu babi bantu bali evil era kati kino kiyige okyali muto nze ndi mukulu nkusinga ndi ku mwaliriro gw'okwo wakuna yogera nnyo ebizibu byo osinga ebirungi era yogera nnyo ne lwotalidde ne mmotoka yotali mu mafuta ne lwe bakubanja renti ne bwoba waguze ka 25 ku 10 toyogera era nze ndabidde wano baserebu abajegajega alaga akayumba kazimba olagaani bagenda kulogera bwerere tojja nakuddamu kuyimba kulabo gwalabyeko ku nju ya lutalo gyazimba kyoga atazimba nga ku nju alina beba abamanyi nti ensi si nnungi kati fotula bulavita okuva bwe yagiraga akubawa erivu abantu balogo
ayinza okuba yamala n'agimala naye si kyekituufu otulagira ki tetuna yakojja waffe nkuze eri awo nga ndi muto paka kati eriya jjo gikola ekintu nga wakagisima omusingi agenda tajja sukka madirisa naye nga wamukola ki kati kyekyo sene zibula kati kyekyo mu mikolo mukiwulira nga kiwawaza nnyo naye nga that's daily life bwalaba oli ajja buzikucha nayo nakebera nga olina ogumu ekitundu ogumu akanaana ebiri nga nno Shalom alayika yatuyitirirako nakutandikirawo okakana akusibisiza nafuna muzikiza okimanyi ne bakusiba bayinza okuba bakuloga bulozi bantu nga bogedda nga bavumye bantu amagwera mbugwera smart wachaza kironde navuma abantu nga bachaza kironde fe tuli bogezi ba ku mikolo tulina company etegeka emikolo ne planning tuyita John and Jane Events Planners. We plan and manage events. Gwe osobola okuba Shalom ng'ogenda kwanjulwa ebirabo n'obisanga ku venue we tugenda nga mwabimaze dda fe buli kimu kyonna tumanaginga stress eyo ate dduka mu lufula ate gw'otumye kira 5 aleeta 4 mu 2 kimanya 3 mu 5 n'aleeta ennyanya mpapa faajiyeka toli tukole ekyo kubanga obeera otusasudde okukola ekyo live alone nti tuli boogezi naye ekigambo kumanaginga sente ya muntu kubanga bw'ona obigula ku makya n'ojja nga tonnasimbula nga bane kandabeko ku bintu ebyo ennyama ogirabe nga akasambi kaliwe kati kakunukidde olaba bw'ogenda oswala tuzudde nti abantu bali bize omuntu ali ku kyeyeeyo ndabyo oyina Shalom Nation bali nnyo emitala w'amayanja kwatagana naffe ofunayo n'omuntu omu gutucoordinatinga naye kubanga ffe tetwagala oga nti nabasindikidde sente naye bazinakola funayo Shalom wo tujje ku mmeeza bwe nti ku sente tulina obukadde 3 twetaaga okukola omukolo ogunaawesa ekitiibwa kitegeeza tulina okukola kye tukola kubanga kati nze buli venue bwe bambaga manyi buli wali venue ya layisi ate nga nnungi manyi venue etalina lugezigezi ejja okukkiriza ofumba emmere y'emala abantu ogireetewo eriyo venue ekugamba emmere evawa buli sowaani 2 kitundu kati ogenda okutunula mu budget yo nga tokisobola lwaki ogiremerako olw'okuba oyagala okuwulira erinnya ly'ekifo nti lyeryaliko embagayo ffe tukuwabula ojja tuga nti njagala ow'ebyuma bwati naye oyo ayuwa nkukkiriza okumusasula naye nga omanyi tuli ku probability asobola okukola ki gwe neekakasa yono naye si mukukaka tugende n'oli nti ye at your risk ebintu byaffe tebibeeramu kwemalirira buli kye tukola we come back to you kino olaba otya bw'ogamba nti tutwale tanka ne fridge ne dining sente tezitumala so bwe tulondako ebintu bibiri omuwala n'atuwabula nti eka kino kye kisinga okwetaagibwa fridge yeetaagisa oba tanka yeetaagisa ne tulondako kijja basanyusa nnyo singa otwala bino ate ebirala bituleme bw'eba mbaga tukubuuza olina abantu bameka ne tuleeta abafumbi baffe abakugu ne baga nti eyo emmere emala abo zibeera enkota bwe ziti ziba kilo z'ennyama bwe ziti ne muceere kilo bwe ziti ne tugattako awo enkoko bwe ziti ebyo byonna bimalawo ssente bwe ziti kati gwe jangu otugaye abantu bange tebalya emmere eriwa ontegedde naye kati ennaku zino weesiga abantu babeere mu mmere balekawo etali nfumbi ogenda okugira kilo z'omuceere 5 endala tebazifumbye kati ebintu bwe bityo lwaki tewalina budde bu supervising nga buli kimu jjukira abantu kati bava ku kyeyo n'atuuka wano ng'atuuse lwa 3 embaga ya lwa 6 kati ogenda kutambula ddi ogenda eri era awo kye tukola ekinene nnyo enkeera tugenda ku masuuti kuba go balina okubanga tugula waliwo suuti eziri ready made we ziri nga nnungi kwegezaamu kusasula bwe tugamba nti waliwo ekyokutungisa kati ng'ebikyala ebiteeteeyi ebya changing by'abakyala byo waliwo okubanga ayina okubaawo n'obudde naye ne ready made waki wali kati gwe okusinziira obudde bw'olina ebintu tubikolera musana service provider gw'otayagala tetumuleeta bw'oganjagala muyimbi gundi agamba okay oyo ye ali bwati naye ffe ayinza okulowooza nti tugenda kubeera ba middlemen gweyogera naye direct kiyinza otutaasa bwe tumala tukuleeta buli gwe tugenda okukozesa tugenda ku ndagaano ffe tetuli ku ebyo si risiiti yokka ebanga oath
nze Shalom Kaweesi mpangisiddwa okukola videography ku mukolo ogugenda obeera ennajja nankumbi ennaku z'omwezi bweziti mbadde ntegeera bulungi nsasuddwa sibanja oba mmanja bweziti nossaako omukono nenini nambayo kati weebulankanye bakusibe kubanga ate awo ffe tuva naye eno ne tuga mukulu wuuyo sente ze wamufiirizza kati bwe tubaliriramu ebyo ne mutunka kuba twagala ogaye nti nno abajjona njeni bansiba gwe wali azaamanyize yatuwa sente ze buli service provider alina tukolera endagaano eyo kubanga eyo kikulu nnyo lisiiti ojja kujeegaana ogaye baagicupula ndagaano nini namba yo oba ne sayini nja kukola kati gwe weebulankanye bakuyiga nga mubbi wa ttaka so bwe tutyo bwe tuli kino tukikoze nze kati ncelebrating emyaka 12 nga ndi mikolo kati tusazeewo kuweereza bannayuganda ate abali ebweru abo balina babadde ku tabbu njereere ne wano wennyini abantu bali wano nga bali busy nga ku liivu ku mulimu bajjamu wa liivu ya wiiki egi ne wiiki emu tosobola tegekeramu mukolo kakati Shalom ekyenjawulo ekira kye tulina tukola emikolo gyonna tetuli political tetuli religious simanyi best bikoze bitya gwe omukolo gwo kasita guba nga otusasudde kyoyagala kye tukola oba oyanjula balongo oba oli mu kusiba biki ffe kyotusaba nti mundeetere tent nti zizino muzitimbe bwe muti nti zizino abafumbi baliwa nti babana oba oli wa NRM oba oli wa Nuupu oba oli wa Jema oba oli waki we are none of that business ffe tuzze kuwa service kiringanga owa taxi olaiko wa taxi gosoko okubuuza nti wagira kibiina ki olinya bulinyi kabanga alaga gyolaga kati ffe bwetyo bwe tuli enamba y'essimu tuli ku 0702 42 39 82 eri ku WhatsApp bulungi nnyo tukwatagana 0702 42 39 82 social media kwe muri bulungi nnyo TikTok Instagram kati sayo noteeka mu Giant Zonto ne ekyansabye okukyusa erinnya ogimanyi bweta yamu erijja kyuka YouTube sinaba kwevolaba ondeseeke ne uwo ne TikTok Instagram Snapchat byonna ebyo ebisigadde kalonda yenna John and Jane Events Planners kali kyensubira mwene embozi muyizemu ebintu bitujja batumweyongeza ng'atuwa emikolo gyammwe ani mwagala nnyo emikolo abakyala nammwe abaami nekyemanyi ebiri mu mikolo muyize tugasukana kwalo mbere bulungi mweraba